Emmotoka etabula enkokoto namba UBG 217X ebadde eva Bweyogerere ng'eddagala eryo eremeredde omugoba waayo bw'etuuse ku ttaawo ekireka n'egw'ekigwo wansi waalyo. Abamu ku bazze okudduukirira ye mmeeya wa Kira Julius Mutebi Nsubuga ng'ono akwasaganyizza n'abalala ababaddewo ne batandika okutema amabaati g'emmotoka nga bakozesa embazzi n'ebyuma ebyokya wolodingi okusobola okutaasa obulamu bwa Muhammad Ssekuggya abadde awagamidde mu byuma kyokka ne balemererwa. Ssekuggya ng'ali mu byuma alaajanidde abantu bongeremu amaanyi mu kutema kubanga obulumi bubadde bumuyitiriddeko. Wananga baluddewo kulira nfa La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Poliisi etuuse oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ne yeegatta ku badde bataasa Ssekuggya yadde ng'ono oluvannyuma assizza omukka ogw'enkomerero. Tugezezaako kumugyayo tukoze bye tukoze, omusajja n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba Buladi sala okugulu n'akatayimbwe watali ekyo ngenda kufa. Ne tukuba amasimu paka na kati tuli ku mmotoka eyo tuli mu kutaasa okulaba ne tukuba amasimu byonna. Yennyini yasabye buli omulamba abasirikale bali omulambo ambulensi netuukawo ne bagana kunokusiza. Abadduukirize batabukidde poliisi olw'okutuuka ekikeerezi era nti kyekiviiriddeko munnaabwe okufa. Ne Mmeeya Mutebi ne yeenyamira olw'engeri poliisi mu kitundu gy'ekolamu emirimu gyayo akasoobo. Ate omusirikale mugamba ngamba mboyo politics ngamaze essaawa 3 bakutte omulambo gwa munnaabwe ne bagukunguza nga baagala okugutwala awaka we ekiwaliriza poliisi okubakubamu amasasi ne ttiyagaasi era n'egubasuuza n'egutwala mu ggwanika emulago. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Weesigira ategeezezza nti batandise okunoonyereza akabenje kano kwe kavudde. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.